muvuma ku TikTok atunda amasimu nali akaunti eri Ariyo Store Yugi batunda amasimu awo ku kochi mumufudde ekisekererwa naye agenda kufuuka ekyokulabirako agenda kufuuka ekyokulabirako agenda kufuuka ekyegombesa mu mwaka gumu nga mwenna gwe mwegomba nga y'omu ku basinga otunda amasimu awo bampita Godfather spiritualist kasita mpulumya ekigambo mukamwa ngenda kuyambako mu mitendera ng'esatu nze kennyini ate ku bwereere nga sijjeeko yadde olwataano yadde ekikumi. Bambi nange nalaba dda bu vidiyo bw'ono omwana ow'obuwala yali alanganga amasimu ge naye abaana baavuma omwana ku TikTok. Abaana baavuma omwana ku TikTok mu comment section. Mukazi wattu n'atuuka ne ku the extent bu vidiyo bwe yaddamu okukola ng'akola yeebisse essimu bw'ati nga takyayagala kubeera nga feesi bambi agiraga. Olwa nsonga ki mukazi wattu avuddeyo okubeera nga yeekolera akalimu ke alanga masimu naye olwagala nga komenti yasinga otambula oba ndowooza busimanya nyabo n'ekyenyo okitaddeko screen guard. Nasomye komenti eyo kyokka besides okubeera nga komenti oli agitaddeyo kale wandigambye waaye buli omu n'obwongo bwe buli omu n'ebwa gye yakulira naye omwana amala oteekayo eyo komenti mbu nyabo ne feesi wagitaddeko screen guard. Likes eziri ku komenti zokka kitegeeza buli wolikinga komenti eyo obeera osupportinze omuntu eyo akomentinze ekyo komenti ng'egenda efuna like komenti ng'egenda efuna like nga n'abalala abavuma beeyongerako okuvuma kikaba mukazi wattu ali mu kubeera nga alanga masimu. Vidiyo mukazi wattu yaddamu okubeera nga akola yazikola nga yeebisse face okitegeera confidence yonna yonna gy'abadde alina vibe gy'abadde alina morale ey'okulanga bizinesi ku TikTok mukazi wattu ng'afiiringa mulina neera bagenda kunvuma neera bagenda kunvuma mukazi wattu ng'essimu aziranga azeebisse wattu mu face muleme kubeera nga mumuvuma face na kyenyi kye. Naye Godfather yavuddeyo okubeera nga adduukirira mwana muwala ono kiri eriye. Godfather agamba spiritualist so n'obudagala bwe yamuwadde tusirya baliyita batya kinnansi kisawo kiganda ddagala lya bunnansi bye bakola ebikoola mirandira biki ddagala lya kinnansi n'agamba mwana muwala ono agenda ali kime wanaagenda n'ali kimma ne wayitawo omwaka gumu agenda kubeera nga y'omu ku bakyasinze okubeera nga bali forward n'okwagalibwa. Naye amazima ga Katonda abantu kye baakola si kirungi naddala ku mukutu ogwa TikTok omuntu agenda n'akola ekintu kye mu mirembe egy'enjawulo naye gwe kasita olugjayo omutwe wooti tebabulako kye bakuba. Bannange baavuma omwana mu comment section baavuma omwana mu comment section nempulira nga nange azisoma comment nempulira nga nange omutima nengenda nga ndayikinga ku bana abamugumya ama you are beautiful no matter what you are dark skinned biki naye bambi ezo zonna nga tezimugumya kimala compared ku abo abaagala okubeera nga ogamba otya munno mbusimaana ekyenyi kyo maama wakitaddeko screen guard. Baana baavuma kankutereko obutambi bunene osobole okubeera nga obwerabirako ne Godfather kyasazeewo okubeera nga amukolera naye nga sinabeera nga nkikuterako kankusaba osubscribinga nukwesa MX Media tojja kubeera nga omissinga updates naddala nga zino. Oyo omuwala gwe muvuma ku TikTok atunda amasimu nali akaunti eri Ariyo Store Yugi batunda amasimu awo ku kochi mumufudde ekisekererwa naye agenda kufuuka ekyokulabirako agenda kufuuka ekyokulabirako agenda kufuuka ekyegombesa mu mwaka gumu nga mwenna gwe mwegomba nga y'omu ku basinga otunda amasimu awo bampita Godfather spiritualist kasita mpulumya ekigambo mukamwa ngenda kuyambako mu mitendera ng'esatu nze kennyini ate ku bwereere nga sijjeeko yadde olwataano yadde ekikumi ate n'okusisinkana nga sikusisinkanye kuba nze simala gasisinkana bantu. Ekisooka kye ngenda okukola bw'oba okkiriza ngenda kuweereza eddagala lino ku booda ku delivery eddagala lino lyolaba lya bbeeyi naye ndikuweereza ku bwereere bampita spiritual Godfather lino lya mikisa ke kasingamu obutono naye kasingamu ebbeeyi kolaba kano lino lya mikisa
omuntu abeera bubeeza awo ng'avuganya ne banne ng'ali awo fwa bizinesi za kuvuganya kano koolaba kaakunaaba ebiyinza okukulemesa okujja okukola leero nazuguza ekintu kinsimbye simanya ate bakiyitadde wano simanya ate kiri mu lubuto hale simanya nafulunda ebintambula mubiri hale simanya bwe neebasa waliwo ebyankutte ate bino onaaba bunaabi teeka butesi mu mazzi gaakunaaba buli lwonaaba byonna byali kulemeseza okukola bizinesi poteya tali ngenda kuwa ino baliyita muzikiza bonna abeewaanawaana okusimbasimba bizinesi biki byonna kugiremesa kugituulira kukola biki tuzikiza buzikiza ntalo zonna busangosango baloopye wali baloopye eno tuzikiza buzikiza bampita spiritual godfather byonna ndikuwera ku bwereere bya bbeeyi byolaba bwe tuvaawo ngenda kuwa akalango ku bwereere kanakwaga asatu buli lunaku ariyo store yugi kokitawa kukutunda amasimu iPhone Samsung kokitawa ariyo store simaye bulungi birikwatako nena kwongera bisomako ze simaga kuba bulango gwolaba wano n'akagoba ka Buganda kombucha ke kadde kasembyeyo jjo lyabalamu wano nga bampa miliyoni embuli mwezi Buganda kombucha eyantukirya abaali bamuyita Bronic Benz ne mugamba sijja tula n'abakulu mugezeeko abaana ne ndikomendingayo bachikeni badde no baani batale viani bani mulonde mwabo naye nze nganze sijja kusobola kuba kalango miliyoni emwemu omwezi nenkagoba kati sitera kuba bulango awo kekaka simbayo ngenda kabawa kubwerere ariyo store iPhone Samsung Kampala ko kitawa naye lemera mu kamera buli yali avuma agenda kujja afukamira bampita godfather spiritualist kubizibu byonna tokayana Related the iPhone 13 series. iPhone 13 series, the device iPhone 13 Plain. It has two diagonal cameras and iPhone 13 is colors. iPhone color blue, color red, color and it comes in a 128GB, 560GB. You can only get it at 1.4 million. They come in Falana, it's very random. So iPhone 13 Plain, the device iPhone 13 Pro. As you can see, there is a difference. There are no cameras, no cameras. That's at a video bit bigger. iPhone 13 Pro, the name colors and color gold, color blue, depends on the color that you want. So Jafuna, Ukaka come in Palchinana, the Jaraganda 1.8 million is Jaraganda. So for the 13 series, iPhone 13 Pro Max, the single Bunene, I think most of you know that iPhone 13 Pro Max. You can only get it at 2 million. Now, a Jiram color. Our shop is located at Kochi Towers, level 5, shop number 503. It's called Aero Store. Also note with the numbers of the Mandilim bio. It's opposite CPS. We have low budget phones. We have iPhone XR, iPhone X, iPhone 7, we have iPhone 6. Abasinga kumumade mtubuzo Aero Store batwina install payment. If we have install payment, whereby nga also kutano purchasing esimu inene zoyagala either boxed phones or UK used phones nga also tuwako 40% on the actual price of the phone. No toilet in your Joyagala, but you pay that money in installment payment. It's like a weekly payment. The number later down on the iPhone, in the iPhone 12 Play, in the iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro, ejira mo colors, ni kalero nina color gold. The iPhone 13 Pro, UK use, nenda jukuwera ku 1.7 million. Kakadeka mwe mtwalo nsambo za Uganda nakanuka iPhone shop nenda kakola kakadeka mwe mtwalo 10 eduka ya Feridi ku Kochi Towers level 5 shop number 503